gavumenti y'eggwanga Uganda bwe yalaba omwana gwe baleetanga akyali muto paka era akyalemedde ku mazima n'obwenkanyo bw'abantu yanjwetekako ebisangosango tinava wano ewali abo abatampakalu ne ŋŋenda mu bitundu e Masaka abantu bonna tebamanyi obulungi nti naye wali abakulembeze baayo ne bagamba ti nze nakwata ejjambiya n'entema abantu ekintu kyekirina naye faaga njagala okwebaza Abanamashinje n'abakulembeze bonna mu ggwanga Uganda wamu ne bannaddiini mwenna mu Uganda abasobola okutusabira esobola okuba nga tufunamu akalembereza ne batutatudde tusobole okubaweereza ng'abakulembeze kyamusa mubi nti muganda wange yafuna obulwadde n'obukosefu nga tuli munda mukomera oba oli awo nange nabufuna naye Mukama Katonda kuwekisaaki bwendi njagala okubategeeza muganda wange yanfaako naye Mukama Katonda nga batalyambuzise bufaala mbadde nkyakuyeko ku matu mankyali mulamu era bwe navaayo sebufaala navaayo mantidde nnyo abantu kubanga bangi bayogeranga ebigambo bingi kuffe naye Mukama Katonda yagezaako n'atuyamba era neebaza abantu abasobola okutubuulira ne tubeera abasajja abavumu era tusobola okusigala nga mulamwa ogw'okulwanira eddembe ly'abantu mu paalamenti eno mubaddemu okusomooza kungi baleesa amateeka ag'okusiba abantu mu makomera ag'abasirikale mbadde omu kubagalwanyisiza sebufaala paalamenti eno mubaddemu amateeka ag'okulwanyisa omukwano ogw'ebikukujju mbadde omu kwabo bagambye tegujja kubeerawo kubanga bakirisikiragala mu paalamenti eno mubaddemu amateeka agagenda okunyigiriza abasuubuzi era mbadde omu kwabo abagalwanyisiza paka olunaku olwaleero mu paalamenti eno mubaddemu amateeka ge baleese nga gagamba nti tewali kusuubula mwanyi nga bwe weyagalira tulwanye naye abasajja nga batusinze ku maanyi ne babiyisawo ku kifuba ddembe n'emigo batukubanga tuli mu paalamenti sebo mbadde ndi eyo ntudde natandika olugendo lwange lw'obukulembeze wano mu Makindye nga ndi mukulembeze w'abavubuka mu zooni gyenzaalwa eya Kirundu zooni bwenvaawo negenda kumuluka ogwa Kibyetu nga ndi sekuritale waabyo ku by'emizannyo ne creative art bwenvaawo sebufaaga nengenda ku division e Makindye era nembeera mu kifo kimu ekyobukulembeze bw'ebyemizannyo wamu n'ebitone mu Makindye division sebo faaga ng'ogyeko emirimu gyange gye nagenda nkola bwempeereza ku lediyo bwempeereza ku mativi ag'enjawulo Banamakindye bano bansiima Makindye West esooka omuluka gw'Ekibyetu Katwe 1, Katwe 2, Nsambya wamu ne Makindye 1 ne Makindye 2 ne bampa obukulembeze bwabwe okubakiikirira wali ku disitulikiti y'ekibuga Kampala nga Kampala Capital City Authority Lord Councillor okumala emyaka 5 nga wayise emyaka 3 gyokka sebufaaga twafuna ekizibu mu Kampala Capital City Authority gavumenti y'eggwanga lino bwe yayagala okuwamba obukulembeze bw'abantu bano beerondedde era ng'omulimu ogwo gwali gwakugusibwa abakulembeze bannaffe bakansala ab'Lucifer bwe tukiika nabo wali mu Kampala Capital City Authority olw'embala Makindye gye yansigamu olw'amaanyi n'obuvumu Makindye bwe yanteekamu sebufaaga nasobola okuwakanya ekiteeso ekyo era okukankana nga nyinge ku meeza